be a surprise. His Excellency Iganga. No, ye Iganga. Umubajita busoga. Eastern Uganda. In a very robust style. This is the first national regional headquarters. He has just opened. Ebaina we balanze okuyita abantu. This is an event. This is a His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugambye olwo tebamusobola kino kitebe Ekamoja wali akatebe. My God, this is the Deputy Youth Secretary East Africa, Eastern Uganda. Eyo yabakuka eno ya Iganga district. Engeri gye bagisimbye mu Iganga, of course they had to give them the office, the regional, the first national regional office here in Eastern Uganda. Jukira in record ngojeko Buganda region eya East Africa eya Eastern yali yanjawulo nnyo enaku z'omwezi 25 mwezi ogw'omunana olunaku lwa Mande mwaka 2025 lujja kulwawo nga lujjukirwa nnyo ekintu ekyatandika ng'omuyaga gutandise basensera nga dictator akyagenda mu maaso sajja be ne bakyala be nga bakyalwanagana n'ebifo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okugaziwa. This is the first national regional office ey'ekibiina ne bweba ruling party eri mu buyinza tekiina party esoso kikola teri kiri kabula ekitali wano, teri kiri kamoto ekitali wano. The first regional office has been built under the leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, escorted by his MPs, escorted by the mayors, escorted by division mayors. Ono ye mukulembeze eyalondebwa abantu enaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January mugumu omukulembeze gw'eggwanga. My God, awerekeddwako First Lady omukyala Barbara Itungo Kyagulanyi, awerekeddwako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abuuzaako ababaka okuli omubaka wa Kampala Honorable Shamim Malende, abuuza First Lady, abuuza President, ababaka ba Parliament.
Gambia abagambe mumperekereko Embale. Abagande mumperekereko Embale. Bazze bamanyi bagenda Mpale. Bazze bagenda Mpale. Gambia mukulembeze akola surprise. Akola surprise. Oyo Kyagulanyi Yengobi. Oyo Yengobi. Ogejja n'abeera tebamanyi. My God. Eno yiganga yakikwatayo n'okutereka ebyama by'eggwanga lino okuteekateeka ebbanga lyonna ng'abantu bano tebamanyi kati kano ge maka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa abantu ennaku z'omwezi nga 14 lunaku lwa leero my God my God, very hard to believe. Wakawa Parliament. Nabagenda busonga kwetu yanziza okuboneka nti President Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bw'ene UP balowaiza kanisitani Uganda era ekyo tubasanufu ino kano katufunye amaka sabawo kitiibwa Allahu tabaraka wa taala amaka galabageni abana Uganda bona ganoneeka eno kyonka n'ekibiina ekisobola okulembeza Uganda okuyitolama muno agamusibira mwibwa obukulembeze obulungi abana Uganda abasoga mwena omwalina okufuna amasanyalaze omwalikwenda okwiza enanda omwalikwenda okwiza golodi omwalikwenda okwiza ekisaya kya Uganda okuboneka nti abana Uganda nakyonde platform yona ebibala myaka just 5 gyonka Uganda yona President Kyagulanyi Ssentamu kyoja atulaga nti ima akasente keimwe abana Uganda akakoli winga ino akaga ekitiibwa ino okuboneka nti kasobola kusebereza nga mugemye ensi mwangi mugemya mulowooza abajaki mulatya ensi mu myaka ena naba tuli mujana lunaku lwa leero people power, our power, NUP ebbanga lyonna tubadde tubagamba nti no NUP kibiina ekyakya nga kisse kuzimba omusingi omukumivu tekiyitawo buyisi. We are here build Uganda, build with Uganda. Kakati oluvannyuma lw'okwera nga bafuza NUP Kafule headquarters kati eno ye headquarter ya Eastern Region.
Eastern Region efunye headquarters makagaffe ga NUP sigakupangisa kati awo osobola okutegeera olugendo oba contract NUP gyerina ne Uganda ne bannayuganda si ya dakiika si ya wiiki wazira olugendo luwanvu era naye bannayuganda twebaza abazze nga batwasizaako contributions ez'enjawulo financial moral n'embeera yonna gyetuzetambuliramu awamu bwe twogera okuzimba Uganda empya this is what we are meaning Uganda empya twagala weebuuze NRM ebadde wano emyaka 40 tebalina wadde muzigo NUP tetunaweza myaka 5 emijju naye osobola okulaba byetukola nga bitukolera ddala ebyokuwangaaza yakuyitawo buyisi kuno Eastern Region offices abasajja bava mu Eastern balaba sub-region wali. Okay, thank you Honorable Abibu omulimu guno mwemwepoza kumusogala nti twenayiga nga tulina sapoti y'amaani gyetubalaga era mutuwaire okupindukira okw'amaani musoka yona musokere bweyisiganga tujja kubavaamu jakwala limwe mwebaimukuwoza mama namusa kubasoga Excellence Robert Chagulanyi Ssentamu amaze okugula office y'Eastern Uganda ababaka ba Parliament. Gambia lunaku lwa leero tewali n'omu yalanze mukolo guno maayi wali yalanze mukolo guno tubadde essaawa emu badde kutereeka kule otegedde tugenda kugula office ebintu byaffe bya labadabada style meseji yazze nga abakulembeze tulina okuluma Eastern Region naye bwe tutuuse wano kino Nuupu kyekola kyagula nyinekola NRM ebirabanga etandikako kubanga emyaka 4 bamaze mu buyinza tebalina wadde akasiisira naye kakati mu Buganda waliyo ekitebe mu Eastern waliyo ekitebe ate ekitebe nno si katebe wabula kutebe guno kutebe ekibiina kinnaggwano nga nalukola wagamba kyekiro. His Excellency bwatyo afulumyeyo for a very official activity. President Let's get another ababaka ba Parliament Honorable Nsanja Patrick mulabako, Honorable Chirumira mulabako okuva mu katikamu, Honorable Sewungu mulabako, Honorable Bethel Narima Wakiso mulabako, Honorable Nabukeera mulabako okuva Mukono, Ssentebe wa Wakiso District mulabako, Honorable Soro Kayima mulabako, the leader of opposition Honorable Joel Senyonyi mulabako, David Lewis Lubongoya, the Secretary General w'ekibiina John Baptist Nambeshe ye mumyuka wa President in charge of Eastern Uganda, Honorable Kivumbi Mwanga Buganda, Mwami Nyanzore Bonyanzi yakulira ensonga z'ebweru, Honorable Shamim Marende Mbaka wa Kampala omukyala wali, Honorable Aloysius Mukasa abakungu bomanyi mama kwali Honorable Joyce Bagala Michana Owedembe Mayor we Kawempe, Honorable Susan Okvebuvuma, Honorable Aloysius Okverubanga, Honorable
Tandiwalana Honorable Council Councilor Paula Mulabakawo, Honorable Derek Nyeko, Mulabako from Makindi East, Honorable Zako Femitiana, Wali, Mukuru, Meya, Merase, Mama Maula, Tata Maula. Mr. President, Kati chakumenyera Meya Florence Pai Masaka wali ndabako our national unity platform Tidio Batanagana Kwembe Netitiwa Beta Usoga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali